oimaginzeewo olutalo oluzibu sure olutali lwa kusaaga okutaking over Nuupu essaawa entinitini ze yamaze ebweru waba luseewo olutalo waliwo ku eyinza okubeerawo waliwo ku kati Mwanga Kivumbi ayinawo abasajja be kwatandikira wali mu kuwamba twogera ku kuwamba buyinza bwa kibiina kuwamba kibiina kitambule waliwo abasajja abasirise waliwo Kenneth Pokakande nze nange mulaba asirise yasalawo n'agumira okujogebwa ebigenda mu maaso byonna space ye Ssenyonyi yagirimu yagitwala okitegedde waliwo Samuel Muyizi Kayaayo munamateeka mulaba kyogamba naye asobola okuba nga asobola mabega Mwanga abo bonna bali abaswamye buswami waliwo Honorable Mwiru Paulo ow'Ebusoga okiwulidde n'abalala abasirisa obusirisi abatakkaanya n'ebigenda mu maaso ebyabakulu bano kati ebyo ku desike ya Lubongoya kwebiri okitegedde jukira Zedriga gwe balekera ekintu tamalaayo mu public tamalaayo talina cooperative advantage nti oba ewaabe w'amaanyi okitegedde nti oba era ojjukira nga omukulu yakafuluma eggwanga analysis gye twakola wano mu show ze twakola wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo fidde olwaza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi bwe nkuyozaayoza nyina Jeno Bijirwa Moses mugonvugonvu leero azze atambuza muggo okugulu ne kakati ndowooza kukyagaanye agenda sooka akubuuze tutandike okwogera ebigambo Jeno buuza abantu batulaba abalungi mugamba mutya mwebale emirimu gye mutuusaako engalo mwebale byonna bye mukola mwebale okutufollowing okutugoberera mwebale okukola buli kintu kyonna ekivaamu ejjamba eritambuza obulamu bw'ensi eno ndi musanyufu okubeera wano wadde ndi mugonvugonvu nga bw'ogambye omuggo kugulu kwaganye kiki kugulu simanyi kumanya naye tuluwa n'entalo nnene nnyo kyogamba olutalo lwe lwalese okugulu okwo zimu zitusinga amaanyi sokolage kugulu awo Anodi olutalo lwe lwalese olukugulu okwo okugulu jjo nakukoze sikaani kwafunye obuzibu kisinziiro wano ennyama yaseseetuse mu mbeera yonna nejjukira obukongovule babukubakuba tugamba tubadde tutambula tweyiyayiya bweyiyayiya okitegedde kakati mbangambye nsibeko omusajja ono kino bagiyita Uncle Brace ekwata ekisinziiro nekwata nenankanyi eno layini eno eya wano nebanga tesiseetuka amakerenda mangi obukosi gendiko naye nga payini y'amaanyi era nafunye n'omuggo support stick oba support stand kati sisobola tambula nga sigwina kuba layini yonna nfu naye olw'obuvunanyizibwa obw'enjawulo olina okuva ewaka naye nga erimu ku ddagala lye baŋŋambye erisinga yateera kuwummula kuguwummuza okugulu n'okuwummuza n'obeera n'okuwummuza si byakutawukatawuka era natidde nnyo okwegamba Katonda tumuwe ekitiibwa Katonda naye bane tumuwe ekitiibwa kuba ngambye omuggo gwa mitwalo 15 omuggo gwa 15 ate abantu bayinza olowooza byakusaaga omuggo guno gwezza okutte guno mitwalo 15 ne Katonda tumuwe ekitiibwa owulidde kati kino kyokka kino kya 8 kino kya 8 okusiba kikukwata awo nesebo omuntu agamba oli n'omugamba ndi bubi nnyo obwavu bunnuma sikaani yawo wano sikaani yawo ya sente nga mmeka ya 12 ate nga si eri emalayo emitwalo 3 neri moderate nti nkolera ka sikaani yawo nkolera sikaani yawo
ogamba ngejjayo kyoyagala okumanya ebitundu nga 7 ku 8 ku buli 100 okiwulidde kati ate nga tunawaayo 5 eza consultation omwavu wakufeera mu kyalo kati oli abafudde okujjako nga n'atunda kibanja baba kiina balina poloti nga n'agitunda kugambye nze ebintu byantuuseeko mu dakiika si nnyingi nnyo anti ku lwokutaano sabbiiti ewedde nakuleka wano ng'owonyera otambula owonyera owulidde mu kyalo baba bamuwanise okugulu baba bakuwanise nga tebalina kyakkola wakati ogenda okulaba obwewati 5,000 ejja ssente gigudde waliwo omu nga agifuna emyezi 5 nga buli mwezi afubamu 10,000 kituufu so bwekiro bwe kiri naye ndowooza nti nja kubeera bulungi Katonda abeera ali wamu n'abantu be nkubuulire bino byokugamba nti siinaamu ssente embeera mbi sigenda kuddamu byogera oli bulungi nnyo oli bulungi wakati gwe nkulabe wali ng'oyingira nga nze netambulira bulungi kati sobola vuga moroka nagivuddeko wagivuddeko era nkulabe ejjudde ku booda kubanga guno gwe gulinnya bweguti nekuraki kati ate joint tebaagala ekole ki ebe ng'ezannya nnyo negitadde bintu bya Katonda birabye bizibu ancekinze muno katini akulaga nti yenze yena nyini maanyi kati sansira omuntu adda mu mirembe gye ne muroka avuga biki nago ku accident nebagasalako so twebaze Katonda bannange twebaze Katonda bino ebyensente nyingi zetunoonya tuvuge zimpenkoni tuzimbe za apartment Katonda bwali basazeewo birijja naye sofa ekyobugagga ekikulu bulamu to appreciating the gift of life manyi bannaffe ababodaboda ne taxi bano mbalabanga kasitoma w'olukumi abasingira obulamu owa taxi akiiko owa boda ng'alabye kasitoma wa nusu 10,000 n'agikiika ati n'agipaakinga awo n'ateeka mu kasitoma nusu 10,000 kati era mbadde mu bitaala ekasubi awo ebitaala bintadde bulungi nejja era wa bodaboda nzenga muntu kuba yabadde alese piki nga yagala ayita mu namugambulaza otise omukyalo omulabi amabega g'otise ebitala bikukutte naye era owaliriza okukola ki obiyitamu kati bakutomerera waneeno era yakulaba nga gwe tolina magezi nga n'omukazi gwe baweesa ali comfortable ali ku piki ati atudde agenda ku kyaki gwe akulaba nga atalina magezi amugambe eyo naye ng'omuwonya jeno bijiro katukusabire okutereera nze ndi mulwanyi naawe naye emigo gy'essemu ayi mwegiri nzika naawe kati gituse fe bakubadde obukongovule bakuba akakongovule kano osaaga n'okusaaga batukubadde obukongovule kakati amagulu gaago mafu jjukira eriiso lino lyo teriyimiriranga lyeyongera kuntawaanya digestion system yali yafa nakomyawo nkomye ate yaffe tebakuwa ebyokulya biki omugongo mufu nagwo bagukuba omugongo ate gwe gusinga okunnuma ku bintu byenna ku mubiri tokyesobola ng'omusajja ebyomusajja netetenkanya bwetetenkanya naye gwe gusinga okunnuma mu bintu ebiri ku mubiri kwa ekiwulidde naye nga kijja kugwa katukusabire ojja tereera njagala tutandikire ewa Muwanga sabbiiti ewedde waŋŋamba nonga nti Muwanga watamanye bani bamuwa bbeiro ajja kufuna obuzibu byali tebinaba nakugwa mu kamwa nga bamuyodde Muwanga bamuyoola n'okutuusa olunaku olwaleero no anti kakati kati kirimu emirundi ebiri omanyi mu byobufuzi kino kikutwala ku kiri nga step ku step topic sub topic biki kino kikutwala ku kiri kati ekisooka mu kifaananyi ky'abantu obadde ongamba nti bintu bya step by step kati realist erimu ebintu bibiri erimu side ya state ne general public nebeeramu ne Muwanga ng'omuntu ne general public politically kati side ya state wetutuuse
kiki kyetuliko kati kyetuliko kati General Muhoozi Kainerugaba as far as security is concerned as far as controlling the society is concerned policies ziri ku mwanjo kubanga policies za no nonsense immediate arrest sigambwako bonumba nkulumbirawo epesa lya tolerance yalisudde erya jjajja mekitegedde kati ekyo kirabikira mu keesi eno olinga akola conclusion nti General Muhoozi ye yakutte Muwanga yamukutte yamukutte ajjajja ebyo bigambo tebikwasa muntu nti bigambo bye byakwasiza ati ogwayi mulimu ensonga bbiri kati ndi kwesooka ongambe tuvuga step by step kino kitutwala ku kiri yes kati wetuli tulabanga ideology ya Muhoozi Kainerugaba generali okitegedde agaduumira eyo gamba nti sigambwako saanukulwa sivumwa bwolumba nkulumbirawo onumbisiza bigambo nzija na mukono gwa kyuma dumi aiduyo yeri ku mwanjo yeri ku mwanjo era ndaba ng'ekola ki ng'etambula etoli ono era ndaba ng'etambula kakati wetuli kati controlling the society factors is controlling the society institutions is controlling the society security forces ziri ku mwanjo nnyo kati olabanga ekyo ayagala kukyakivinga kati jjajja naye mulabanga ayagala ideology ya General Muhoozi Kainerugaba enyikire mu bantu nga tanata kintu bakimanyirire nti ye bwatyo tukimanyire nga jjajja tanata kintu nti generali ye we mumwogererako akuyolerawo abantu bakimanyire nebijirwa agenda okwogera ebigambo byamanye nti bwenvira katuuti oba ku TV oba banjolerawo naye nga ani anjodde banjolerawo General Muhoozi yanjodde kakati General Muhoozi ekyo ayagala kukyakivinga kati ebibuuzo ebiddakaawo population yenemukkiriza okuzimba ekintu ekyo population ya Uganda bwenebeera njega ajja kizimba ate ne Muwanga bamuyodde mu njola gye bamuyoddemu abe Butambala tebannaba kuvaayo kuwanika bipande ati kakati sinatuuka ku Muwanga okyali ku nkyali ku side yaki ya state okitegedde ekyo kyavuddeyo bulungi ekyokubiri side ya Muwanga Kivumbi side ya Muwanga Kivumbi bwe yavuddeyo bwati nayagala apima amazzi mawanvu si mawanvu agwemu nasoosayo okugulu kumu bye bigambo byayogedde mawanvu si mawanvu era abasajja ab'okulusegere okusinza ku intelligence yange endaga nti yabuuziza bwe nvaayo abantu ku street banajja gatumaki nga tuyingira kibuga tukiyingira mu ngeri eri ya Bobi Wine kubanga wali eri waliwo gapu y'okuyolawo ekintu egapu yo weeri omugezigezi ajja akiyolawo kati Muwanga bano bagudde mu kategokera era bano aba state sure bagudde mu kategoke ekyokubeera mu kkomera si kizibu kye kati because abaddeyo si ensonga naye alina ekintu ye kyayagala okukwata buli lwabeerayo mu kkomera azimba capacity because that is political baptism political science baptism mu political science bamubatiza kakati bagudde mu katebeke y'omu kubabonyabonyezebwa mu byobufuzi
kati ate wano kasoba nga gwo obonyabonyezebwa mu byobufuzi kitegeeza gwe mutuufu wano mu Uganda bwe tutuli kati state yagude mu katego kamuwanga neddamu nemunywa yonga olya munyo gwosose naye alowooza akozesa maanyi okulaga public ndi banange tebanjogerako kumba azimba musambi kyatamanyi oba kyamanyi simanyi kyemanyi ayinza okuba alina that capacity okuanalyzing genda mu deep analysis eyo otukola kino kivaamu ki ono akifunamu ki tufiirwa ki simanyi obadde sikeye ezo notisi kweziri naye kyendowooza nti kweziri n'asalawo okuputinga the other way round okay kati muwanga bamuwadde kyabadde ayagala ng'owa UID kuba biri ebigambo byafumudde wali si bya nuupu bya UID ku nuupu kapasite yayo tesobola kuzimba muntu ayogerera bwati tesobola ate gwe mulina nesenyo yakutomuzira tana bya yogedde gwe mumpe simulaba ebyo bigambo byaffe ffe tubifumuula UID kati wali ku nuupu musawa 18 ku 2 ziyamaze wabweru walabise waimaginzeewo olutalo oluzibu sure olutali lwa kusaaga okutaking over nuupu esawa entiniti nize yamaze ebweru waliwo ku eyinza okubeerawo waliwo ku kati Mwanga Kivumbi ayinawo abasajja be kwatandikira wali mu kuwamba twogera ku kuwamba buyinza bwa kibiina kuwamba kibiina kitambule waliwo abasajja abasirise waliwo Kenneth Pokakande nze nange mulaba asirise yasalawo n'agumira okujogebwa ebigenda mu maaso byonna space ye Ssenyonyi yagirimu yagitwala okitegedde waliwo Samuel Muyizika yayo munamateeka mulaba kyogamba naye asobola okuba nga asobola mabega Mwanga abo bonna bali abaswamye buswami waliwo onalero Mwiru Paulo Owebusoga okiwulidde n'abalala abasirisa obusirisi abatakkaanya n'ebigenda mu maaso ebyabakulu bano kati ebyo ku desike ya Lubongo yakwebiri okitegedde jukira Zedriga gwe balekera ekintu tamalaayo mu public tamalaayo talina cooperative advantage nti oba ewaabe w'amaanyi okitegedde nti oba era ojjukira nga omukulu yakafuluma eggwanga analysis gye twakola wano mu show ze twakola nga tulaga nakulaga nti owekitiibwa Kyagulanyi omuntu omutuufu gwe yali alina okulekera ekintu yali Muwanga mu byasitwaga ebituufu nongamba nti wadde ali mukomera baali mulekedde ekintu nga Balubongo yabagivuga mpaka luzira kitambula amaanyi ge yali badde nago gamanyi naye tebakyagala kati si byebiriwo kati tebirireetinga ambulira tebirireetinga twagamba abantu nkola analysis nga asobola okutuuka mu maaso webale nnyo kati ekiweesa Zedriga obukulu acting president butaba na capacity esobola okwokipayinga vacuum ey'omukulu ataliiwo yes kuba tagirina niwe omugamba nti kuŋŋanya wano abantu 5 tetabayina tasobola ne wali ku kitebe talina bamukkiririzaamu bagamba nti bw'abanga akikutte baga tuli mabega usebo oba nnyabo kakati olwo olutalo lulinde Kayingo wali eti naye oŋŋambye nti ku desike ya Lubongo ye naye abiina kati kyovula wali teyaliiwo Bassenyonyi be baaliyo ebutambala kyogamba ye Lubongo yali amaze okuba tooki mwe bulungi nnyo nga mukugu naye ate kakati omuyita wa bulijjo oyo ye si wa bulijjo oyo si wa bulijjo mukugu nnyo kakati olwo olutalo era yabadde tasobola kulwa wabweru badde balina omuyoola ojjukira bamuta Friday si Friday bamuta Friday Thursday bamuta Thursday nakola declaration nti ku Monday nzija kuki ku kitebe ku Friday ne bamunywa ne bamunywa ngava ku Juma
oba munywera that is yamala like not even 24 hours not even sawa nga 13 14 wabwe ziyamala ebweru kati impact yalabikirawo mwobo obusawo obutimu otusanyalaze tuyali afunyeeyo twalabikirawo nga tugenda kusammukira abantu bangi nnyo bakubwe bagweri ne bamuzaayo bano baddemu okwetereza katolinga ngamba nti ne mukumuzaayo kiyinza okuba nga si state yokka nga neeno Makerere Kavule waliwo amapesa gangi. It's a combination of factors. It's a combination of factors. Okuddayo kwa Muwanga. Era bw'owulira reshuffles Makerere Kavule tozeewuunya. Nga bamugina kuba president Buganda. Bayinza obutabumuggyako wabula okolawo reshuffle enongosereza mu bukulembeze obw'okuntiko baleete omuntu nga talina kigendero kiwamba naye nga Muwanga tasobola muyisa kisoboka ebibalo byonna kubanga naali mu America naye tanywedde atya Muwanga nga bamuwanga bali wano bakola ebyobufuzi ate oba okyagamba ki tusoloze sente bwe tuzikuweereza ate ffe abakola tuli eno gwe ng'olya buli otwalabya na ku biiki tekisoboka olutalo lulinde luyitirivu nnyo lugenda tunyumira kati ekyo tekireetere Muwanga okubeera mukomera mpaka kubanga bongamba it's a combination of factors meaning nti bano ne bali bakwatagana banga nti abeereyo andi kakati iyo state nayo etuuka ekiseera n'ekyusa ensamba n'ebyagala okwachivinga mu lutalo lugenda mu maaso etuuka ekiseera n'ekola ki n'ekyusa ekiseera kituuka ne batunuulira Muwanga Kyagulanyi ani atwafakitinga ennyo as per now ne bateeka ku minzaani Muwanga Kyagulanyi bagano Muwanga ne baleeta political analyst bonna ne bamalayo ekitegeera naga tusigazeewo ani tusigazeewo ono gwe tubadde naye oba tuleeta ono oba tubakoonaganye nakyo kisoboka obakoonaganye leka naawe kakati solution gyendaba nga analyst bagenda na option yakubakoonaganya bakubagane kubanga bakubagana wabaawo ekigurupu ekifuluma okitegedde kuba kati Muwanga bw'ava mu kkomera ajja kwagala okukola emirimu Makerere Kavule gitambule deputy wa Buganda laale ne bwazikuba mu Buganda wokka balina akapolisi akakokuba laale mu Buganda wano bakakolangako nga bakyali mu Suubi Suubi 2011 nga laale bagikube wa Muwanga ewa Kasibante ewa Ssemujju ewa Nambooze ewa Mpuuga eggwanga liba liweddeyo bongo bagamba eggwanga liba liweddeyo kakati Muwanga bw'avaayo bw'ati jjukira Nambooze wuwe ne Bampuuga bakyali babe wadde nga bakubagana bwesiriikirizamu basegona bonna babe okitegedde kati tiimu ye tenakola ki tenabulirayo okugiyoolayoolawo tutambule Bampuuga ayinza obutabakomyawo kubanga Muwanga historically saagala kudda eri mu bya UID ku nuupu wano wennyini wano Muwanga yaleetera okwonoona Kyagulanyi abafulumye mmwe akube ffe tufulume yogeza amazima akola enkwe nga bali mu palamenti nga Kyagulanyi mayinza palamenti 2007 Muwanga agamba Kyagulanyi abo bamukaakuti balina kye batugamba bamabike si babaka byobufuzi bitandikira ku palamenti tuli wano ffe tutegeera bafulumye yaleeta olutalo mu nuupu Muwanga Muwanga yaleeta olutalo kati alina batasobola kukomyawo kuba bamumanyi wankwe naye alina abankwe banne nange kennyini sobola mugoberera mbasimanyi gyendaga bulungi kiringa kwekwata ku mukira gwa ggoonya eyinza okuba ekwongerayo mu deep waters okiwulidde kakati politically ebyo olina okubiraba okitegedde ng'omusajja omusuusuzi w'ensonga z'ebyobufuzi olina okubiraba ebyo anti kakati politics biwanvu
Kyonga politics abasajja mutuula wansi ne mubala singa kino kikolebwa. Kino kyekiddako. Neki bwazzaako kino tuzzaako kino ate bwazzaako kino tuzzaako. Nga option zonna ziri ready. Nga ziri ready. Kakati ekyo kibayita deep state. Ebyo deep state yebikola. Deep state yegenda mu analysis module eyo. Kivula wajajja atukutaaga analyzing a situation. Taina situation jagana mwatamaze analyze. Analyzing a situation atukutaaga abeera ahead eyabazanya nabo abamaaso abeera mu maaso because yaba afunye obudde oba analyzing emyaka 5 mu maaso projection political projection wekitegedde mugenda okugira bwe muti jukira muli kuwasiwasi onoonya school fees rent tolina budde bwa concentrating ate ye buli lunaku asolooza ggwanga ddamba wekitegedde olunaku sente ziyingira ku muggwanika n'olwaleero ziyingidde kyokka gwe onoonya emitwalo 8 omwana omalireyo ka school fees rent what maama mulwadde osenga awalifa baveeyo mu byalo kisukka kakati ebyo biri surrounding the realist of ekitiibwa Muwanga Kivumbi era njagala okutegeeza nti otawo lugenda okutunyumira wano lugenda kubeera mu nuupu ni Muwanga ina capacity etisa Kyagulanyi anti ebyobufuzi tebiriiko ebyo kati before Kyagulanyi before Kyagulanyi nga tanafuuka kyonna kyali kakyolwaleero yali asobola otiisa Dr. Besigye tasobola kati abantu bawano byenkugamba wano buli lunaku nti mu politics temuli permanent ally bukera Muwanga yakiyoddeyo nga bonna gwe bakubira ate temuli permanent popularity ntujja bbawo amaanyi mpaka ng'ogajjawo bagamba seya yalina amaanyi naye agenda okufa agenze Wakyagulanya ambalina akakofi ng'anoonya amasannyalaze nga muntu wa bulijjo temuli permanent popularity tebakulimba ekipinga ekifitinga ate abantu bano bawanayinki bano abatukubira enduulu tebalina muntu waabwe wankalaakalira mbu ono twamusiima twamala baagala results bwekigaana nga bakuta performance and results kakati tebayinza kuwagira forever ate nga todelivering so kati wano Muwanga nga yavuddeyo nkugambye Muwanga bwavaayo kati awambye kubanga nina buforces bwendabye obutini bw'abafuutu soja nga bagezaako kuba Muwanga wadde oyagala kubeera mukulembeze bafuutu soja bene yupi naye wayiseewo nnyo nga bagezaako mukuba balaga nti kyeyakoze kyadde kibi nnyo sinabona kuva na wano nze sinabona kubalaba nze nabalabye sinabeera ku layini kubalaba bagezaako kuba Muwanga kakati kyekyo kyennyini kakati nanyini bafuutu soja nkugambye eri teyabaddeyo kakati olwo afuna layini mwaba deployingira kati yayiseewo kuki anti tulwana kujjako Museveni ebigambo byayogedde byongera kunafu kati ate ovunaana waki woba oli kwalaali bafuutu soja bo tebatulakawo ne bayogerera byabwe balina kuba deployed balina kuba deployed they are not critical thinkers si bali awo nti balowooza they are not critical thinkers kakati sinabona kukaluza malusu kakati kyenkugambye kati bagamba wayiseewo otya wadde yagala bukulembeze balinga bamukuba baga nti yadde yagala bukulembeze bweniyo wadde oyagala bukulembeze tetuganye naye awo wayiseewo era tukusaasire nga bakunywedde mu nnywa bwetyo anti kakati yayiseewa ekyo ekibiina tewali tebakulimba era ffe bakivaamu twawona nnyo kati bwavaayo kati olutalo kasinziggu luba lwerwo kuba yajja kwagala ebintu bitambule nga munabyabufuzi jjukira sente aziina wangambye azitowa biliyoni 5 abadde mabuusu nga projekiti ze zitambula woteri bazimba ddala anaja ti owookubiri naye ennyumba ye ebadde etambula teyimirirangako abaana basoma okiwulidde kyekazisayininga
Basi mtu alina sasa sana nezivaayo. Kakati kubanga mwe wide charo tawanyanga buta bana sende zitambuza mirimu nenge byokola tubimanyi ngotambula novena muwongo nogenda ati zindalinyake motoka nenge ndo coordinating district ye Masindi Hoima Kibale Kagadi ku mitwalo egi ngolinye taxi taxi Mbogenze coordinating. Mukola byafuzi bijako president. Byafuzi. Ogaze ne mitwalo 5. 5. Ono gulira ko bogeze okulaba soda. Transport fund ali okwo nawe. Kati wa chikolote. Ati kyenkugambye. Ne kati futu soja bobo musindika mweyo corridor. Kale katugambe nti sente zeyongeramu. Kati bobo musindika mweyo corridor ono musindika one million yezi. Ekitini. Ate ng'omwadde n'emmotoka ng'ate n'emmotoka eri fulu tanka nti akoordinatinga Masindi Kiryandongo Kagadi Hoima milioni 3.5 nenze nayisaawo egaali ku mitwalo egi ate era ne biragenda okukolera n'embiderivalinga kibayita UWide okitegedde wakiri olinya lole y'ebikajjo naye ng'otuuse gy'okola ki? Sajja yaŋŋamba mukaako nti baali nyanga agenda Mbale naye nga talina zimutu bw'atuuka emukono talina zimutuusa jjinja talina sobola kuba ku simu nafuna ez'ejjinja kati ate oyo ye true definition of UWide how it operates mukaako okitegedde zinalinyako booda nga mba sigirinnye siwona okuva entoroko 40 mukolide eyo nenkoma weno wagenze kola byabufuzi bijjako Museveni naye nga boda kilomita nga 19 ku 2 ngate boda ngedduka 10 mama nga any slight mistake towona okitegedde naye kakati ebitwabireka etugaaka tukole politics ategere banofu kuba tebabitegeera kakati bafutu soja baabo bamutandiseeko nti wadde oyagala bukulembeze eyamaze wabweru esaawa 10 nemutandika omukomerere musumaali tugende ebyobufuzi byemwakolanga kakati mitwalo 5 kakati okuwa district 3 zogenda coordinating lano zi coordinating naye kakati kati muwanga agenda tunyumira agenda kuba kati alina team tanafuna team ajina mweri omwesirise mwe gikugambye esirise kyokama basajja nabo balaba ebintu ne bagamba basajja bano nedda bye bakoze kubanga yo UWide original ye yagala ebyobufuzi ebitambula eri ku kyaddala ate kati tebiriiwo kati ebyobufuzi ebiriwo kugenda mu kooti nebakubye ebifaananyi bakuute gundi ne mugenda that is a by the way activity because eyo mba muli ku reactionary politics in the state emaze taking action kati olomu responding ku action yayo basi press conference buli lwa Monday buli ndibiki module eyo kati the real politics muteekwa okuba muwandiika script ne mugitambulirako nga state ye respondinga mwe wa state pace mwe mujiwa agenda kwetambulira so si yo kuba settingira pace bitegedde kati olutalo lujja kuvaayo bulungi nnyo era lujja tegeerekeka era njagala okutegeeza nti lujja tunyumira luba lunanyuma nga ebyobufuzi byongera ku opposition eyongera kweyuzayuza golaba kiba kijja ati kati nze abantu bannenya abantu bannenya ne bampita omubi olw'okuva eri olw'okubabuulira ekituufu because buli lw'omanya ekituufu okisalira amagezi nga bukyali nga kituufu nomanya nti ndi mulwadde kati nga nze okugulu kwa nnumye enaku ezi
nenda banga sikyatambula bakoze ko massage bakoze batya ne bigano ninga na iki kino kangende mbakugu nogenda nengenda musikani kati bambulire ekituufu kyennyini ekigenda mu maaso muli munda kati ekituufu okimanyi nkimanyi era ensonga kyo oli mukwejjanja yes that is politics naye otuddayo ewamuwanga ayinza obbanga yatebuse abamu ku bakama abe n'agenda nakola olukuŋŋaana eri mu maka ga maama we nga tekyabadde ku script y'abakama be ate bakama be ki ate basekutale jeno baani ene politician ku level ya muwanga tomutegeerera bw'aba avudde mu kkomera under the circumstances ze bamukwatiramu tolowooza nti olunaava ku kkomera nga akunumba bukunumbi bwatyo oba agenda ku hoteri kwebaka no because kesi ya byabufuzi muna byabufuzi okitegedde akoze eki aba amaliriza na kukuŋŋaanya abantu omuzindalo gukaabe ebigambo byonna byogere jamalira you expect that oba toyagala akikole just manage him mobilizing ababo nga we bali bangi bamuhandling okitegedde obubaka bwakyagulanyi bubeerewo nga bungi nnyo bubuutikire obw'omusibe ng'ani abuderivalinga andi kakati gwali wabweru gwolina oteekateeka ebyo naye ogaa nti muwanga naava mu kkomera asirike busirisi atya jjukira mu analysis wano nakugamba last week nti okuteebwa kwe kulaga nti omusango gwali mujingirire tewali bujulizi bwankukunalaba omuluma ne banne kubanga fayire y'emirambo omusango tolina bwogifunako beyiro it was a political bail as simple as that it was a political bail so mweyo embeera muwanga aba ajja kudrivinga nati bu political bail meaning nti walwaddewo okuteesa ne bakuwa bail lwaki batugendera ku ndagaano ne bewateeseza nabo nokkakkana andi kakati wabuli omwali mukunenye ekyagamba naye kakati ono omusajja ayinza nobbanga yateesezza ate kakati azze ayogedde ebigambo bwebiti andi kakati politics wa nkwe nze tuba twatudde naawe ne tuteesa nenfuna temporary freedom eyo nzikirizibwa okudda wali nenenfuulira endagaano eyo simpandiika endagaano ya kisajja kikulu mu mateeka tugiyita binding honor nemuteesa n'omuntu ate nokwata omuziro n'omukuba obulungi nnyo bwomaliza n'omugamba otyo olwo anti kakati byabufuzi bwebityo bibeera jejo naye abikola nnyo okwefuula obwefuzi dakiika budakiika nama mukyala wake n'obwa minisita kyangu nnyo kakati ebyo tebikwewuunyisanga ekyo njagala okitegeere so tonenya muwanga omuntu abadde muki mukomera batira abantu ewuwe ekitegedde kwegamba eyo trauma y'amaanyi gyalina ku bwongo kati oyinza munenya ng'afumudde ebiki ebigambo okujjako nga tomanyi bumanya byabufuzi oba tobimanyi ng'osooka osirikawo eno mata eyitewo fe abamanyi kyeyitegeeza tukubuulire but lwaki we yeze munayolebwa each and every one suwa NRM suwa NUP agamba yayiseewo omanye abaUID mwebrandinga n'okwogera ebigambo ebikakali n'okukomerera jjajja ne mumuteeka ku ttaka kakati anti kyolina okwebuuza kiri kimu gwe NUP oba oli ku mulamwa otuuka ddi naawe okunenya wegase ku NRM munenya owammwe kintu kyekyo ekigatta NRM ne NUP musoke munenyo ono musoke munenyo kati ono mulabe kati mwanga because muwanga mulabe we NRM sibo kiri kati ate abeera atyo mulabe wa NUP ate wa NUP nga ye vice president ate abeera omulabe wa tulaba nti omulabe omutuufu ate abeera muli munda mu NUP mulabe wa muwanga omutuufu nze bye babinkola nkubya nti temufunziza
bamundekedde kati kufena niye kolera jjajja gwe kitegeeza okubyanita omufunziza omufunziza mu kifo abasajja ekyokuwa support empologoma ogikute ginyweze mu kifo ekyokuleeta effumo naawe ofumite egonde ate ofumita munze kitegeeza nkugamba gite egende ate tesobola kgenda bweti ekulya buli era tabakuba musajja yali kulidde mutereevu kati yenzanye ya Nuupu era Muwanga ateekwa okwegendereza eyo feezi gyagenzeeko nagirimu nagirimu mu byangungu yandibanga ayolekedde olusozi gambalagala olw'amaanyi lwennyini mu kibiina kye olw'amaanyi lwennyini kubanga NRM eba tenakukuba nga bali bakoze eki bakukubye kati omuntu kati amapesa gabagaani awo kati omuntu wa NUP ogamba otya nti yayiseewo wadde oyagala bukulembeze naye wayiseewo bamulabe nga ayagala okuwamba okulembeze kati ekibiina tewali naawe kimalira abantu obudde bwabwereere nebikibi bakola kati kubanga kati wembanga Muwanga bwakola ebyo ate bano bebamukuba te buli omu nze ekisinga okunewunyisa be bantu baffe abalina essuubi epitirivu ennyo mu bannaffe abo eri okujjako jjajja nakola description nenjibawa wakinyonnyola tewaliwo kintu kiriwo kati nga saakinnyonnyola ne bakuvuma nnyo situation ya Muwanga Kivumbi nagirimu ngalwana naanite kati Muwanga alwana nani alwana na Muhoozi esaawa zino nze nalwana naanite kati wano Muwanga agenda kubagana najje n'Omuhoozi naye ng'akubaganira ate mwene UP buteevu ng'amapesa gonna anti ekikono ky'abano kiwanvuwa n'ekijja eno nga tonakuba na bano direct abasooka okukuba be bano nga tonabakuba ku boss bano basooka okukuba ezo ringi mu security bazimba ringi inasaako kali akatiimu akasookera ddala akakuuma jjajja akamasuuti ababa bawuliziganya bati eyo inasaako bamutuukako ate si bonna n'abababa abali mu uniform abazi briefcase n'abakutenga kati eyo inasaako eyo leya wanu mwana wa gundi mutanyi wa gundi bakumanyi bulungi nnyo tolinaamu wadde akantu n'akamu kati eyo leya niwabawo leya eddako niwabawo eddako ogenda okutuuka mule so okubagana leya kuleya kakati politically jjajja extendinga layers jjajja extendinga layers ezikuhandolinga nga tonatuuka ku ye gyatuula olina leya zolina osooka oyitamu zolina okumenyaamenya kyova olaba jjajja yatya nnyo okuimajinga kwa Kyagulanyi nti yakutegeera kubanga twali tuzimbye Kyagulanyi oyo yamenya engeri gye twali tumenyeemu FDC jjajja kyamulema okutegeera within a minute nga FDC teriiwo we are number 2 kituufu naga kino ekijja si muntu sinakitegeera bulungi si muntu ono ate nga FDC yo yalinayo n'ababe kino ekijja si muntu mukubye Dr. Besigye mumutadde ku ttaka amaanyi mugajjeewo gomanyi abaali beesimbye mu Dr. Besigye oyo kumumenya ne bamulemererwa nekirema Abedi bonna no nga bafuuka bakazolite Abedi Bwanika Agurawooli Nobert Mau Betty Kamia ni omulala Mama Miria bonna the list is endless ne balemwa ne mujja mu kaseera kati Meja Jeno Biraalo nkugambi Chapa Karuhanga nekigaana twamumenya mu dakiika egi jjajja n'agamba ekijja si muntu ye nga political analyst yali amaze okiraba nga political kafulu n'agamba nti nina okukola ki kino nina okihandolinga nga bukyali so olwo lutalo bannayuganda mu lulinde nze ndubabuulidde lwatandise dda baabo batandise okukasuka enjegere mbuwayiseewo nnyo
bichi kati ate omusajja waba yayogedde ebinafu ya system munenya waaki nga mwena mwagala kujjako system ate system tosobola okitegedde waba yadde agumya abantu kuba obubaka bwe wadde bwakugumya abantu kolaga nti wadde mbadde mukomere ebbanga lino neera nkyali gumu ku nsonga giving hope bakubye mukubi awatali ssuubi era olutalo terutambula ssuubi kikulu nnyo olutalo lutambulira ku ssuubi si lutalo luka n'ewaka ssuubi n'oba toyinaamu tugasobawo essuubi ntitugenda kufuna naye bw'obeera bw'otyo nga tewali ssuubi manya owedde kati muwanga kivumbi kitegeeza singa avaayo birala bye bijja okuddako politikale naye mu nsamba gy'okusamba ebyobufuzi bino ebyakadaala si mukugu nnyo mu bana abalala bonna balubongo yaba basenyonyi bani ndabanga muwanga kivumbi asukkulumyemu ku bano ne waba akuta omuzindo ne waba akoze eki kati tiimu eyava mu DP yonna tolina gwokwasa muzindaalo n'ogamba nti aveeyo taliiwo olaba ne muleeya yaffe kuba ffe twali wansiko nga tuli generation ndala naye kati eyo intake ya 94 okwambuka paka mu 2000 ffe tuli ba 201 okitegedde ezo intake zonna nzibu buli akwata omuzindaalo obeera oyagala owulirize byayogera kati nze nayogerako ku Raale nali MC Robert Mao 2011 twali mu district ye Sirongo tunoonya kalulu Raale nekwata sawa 8 ng'ekutte kati ku sawa 9 nga bwensuubira presidential candidate okubanga atuuse yatuuka 11 wayogera okuva ku mmeka nayogera okuva ku 8 paka 11 ng'abantu bawuliriza nenjagala okwabika amamiro onoonya bwa president tunoonya bwa president nga mulese mawu nayogera okuva ku 8 paka 11 nga mpa ensonga ez'enjawulo that is 2011 okitegedde nalinawo aboogezi aba babiri buli omu yamala ekirere eddakiika 4 ku 5 nga bimuweddeko n'agunziriza nembakwata temulina kyakulya kuwoza mbu ate bane musoke mufune ka music buli omu agira afuna ku kyokulya n'ekyokunywa music anti twamukuba kuva saa 6 wetwogera activities ziweddeyo okuva saa 6 kakati ng'ompa omuzindaalo wano ogwa Raale mpade dakiika 10-15 n'esiita muntu kiki kyotegeeza so nyala okutegeeza ebyokwogera byo 2011 awo nga gwako tugenda mu kalulu ka Brenda Nabukenye Luweero aboogezi twali babiri mu kampeyini yonna nze ne mulya nnyama namwe boogezi Sewungu ng'ajjamu katini nze ne mulya nnyama omubuuza nga oba omukyaza waye mulya nnyama si munanfuusi nnyo asobola okwogera amazima ayogera amazima tanatuuka ku level sajja musiraamu musiraamu agamba waayo akasajja ako twagira naye ekyo kakikola twali babiri netukwata kampeyini neggwa wini netugireeta twawangulira ku bululwaga 3 10 2 Brenda Nabukenye nayigira nendowooza n'ennamba yange tagimanyi kubanga ye muntu gwendwawo okulaba gwendwawo okuwuliza ate bwemusanga agamba ndi ku bwangu Brenda banna yatukola bubi nnyo naye kasa yayingira naye owayiwaidi tayinza kuzannya bwotyo oba omenya amateeka mwakikolanga oli bwe yafunanga kadugambe afuuse omubaka owayiwaidi olaba nammere mulaba onabo minisita nammere eyo kalakita ya UID nesi wa UID anti kyekati kyekinnuma kati owekitiibwa nammere ajja tutya n'awamba palamenti nga Brenda mwoli Brenda no sino sina nyayo kyakusatu
no manyi tina asobola kumalako emyaka nga tayogedde kigambo kyonna nze ekyo kyandema okutegeera kiki Justin Nammere mwanyinazi najje naku 2 n'awamba fulo ya parliament bana n'abakuba ne bakifuipu be n'abafulumizaamu ate bamwade kifuipu oli ba nice si ejeni utachenge si akereberanga ki ajja kitegeera oyo yamuvuddeko ate kati Nammere kyamulumba ujjako ngayagala akuggyemu amanyi yadagana mukuba eribu yadagana mukuba eribu era taba kwesikamu kati namwesonyiwa okiwulidde kakati naye nga Brenda woolyawo ekyo kimenya amateeka ku ffe aba UID tiza mwatulanga ne muga nti bw'obanga ofuuse omubaka genda oyogere ate omubaka wa UID obeera otya nga toyongezayo olutalo bw'otuuka ku mukolo n'omukolo gwennyini olina oguwamba amawulire galina okutunuulira anti otuuse abantu balina okumanya nti otuuse balina okukifiiringa nti otuuse wooli naye kakati Nammere ne bamulekera space kati yagirimu kati baba bakiridde ne mu field naye bakolerayo effujjo balaba n'ekiki miki ebyo bibakola bano babalaba miki bibakola ebyo ebyo ebintu biri professional nga minister kale okujja kutuba kwa minister wa Uganda era tabeera na buyinza buli awo naye gwe olaba kintu kiki kaki kyotategeera mu operation gye balimu operation kyeyo ddala what is the name of the operation kulwanyisa ngozi trillion 10 ezibula buli financial year andi kakati bala munagana nakwata omuntu era tutte milioni 4 naye nga nekye yazimba wekiri wadde si tekiri ku mutindo andi kakati service delivery bagirabira ku ground yabawadde amagezi okukola ekyo okitegedde service delivery bagirabira ku ki andi kati nze w'omukyalo sisobola butakkaanya nabo buli Kampala nze ndi wa mukyalo w'omukyalo alaba nti bakola nze w'omukyalo njagala okulaba nga essomero bali wadde toilet yaalyo ng'ezimbiddwa omwana wa sisita wange gy'asomera basijja kugamba nti abange gye bakola ki gye basomera nze ow'omukyalo njagala okulaba nga wengenda mu General Hospital y'e Kamuli eddagala ndikola ki ndisangayo okitegedde kubanga ow'omukyalo sijja kujja Kampala mu byammwe eby'amaanyi ow'omukyalo njagala akakuba ak'ekilomita 6 aladise emirimu gyakola nalaba ow'emityano era nga gy'emirimu gyennyini gyakola oba ye Susan oba yaani ow'emityano oyo oba ye Mbabazi then nga kati ne baminisita gye bakola so bagenda kubagana ekyamazima kiri operation y'Abanammere ne Balamu eyina ekifaananyi ekirala kyegenda okutuwa ekisooka tuddayo ne tupepeta ebigendera bya appointing authority ku bano ebigendera bya appointing authority byali mu ministry eri very critical why ministry ekuba boda ku boda etuuka ku bantu ekola political mobilization okitegedde kakati yagiwa Pierre okitegedde ye nannyini ministry eyo kati kiba kitegeeza ki nti General Museveni ali mu kudemonstratinga the kind of leadership bweneebeera mu kiddako nga yakitadde bakiteekateeka bukyali nze nkubuulira towakata agezaako okukola demonstration zino example ayagala kulaba okumanyiiza abantu kibabeeremu gavumenti y'omwana ono nti mwami Muhoozi bw'anajja n'afuuka president bw'anaaba akikutte tewaliiwo agenda kukwata ku ssente ya muwa musolo akunumbe nayo abantu abakozi ba gavumenti kibake mu mitima bakimanyire ekyo bakitegeere kyova olaba omu ku ba principals ba Pierre ab'oku Lusegere Balamu Barugahara yakulembera ki operation ekikwekweto kubanga olulaba Balamu definitely ekiddako tolaba na jjajja olaba Muhoozi si bwe kiri kakati bamusindise mu field ayina CID balina konvo ya milioni ya moroka kumpi 4 ayishuwa ekikwekweto kye bakola tekibeerangawo wano
Baina department ya side. Department ya CMI. Department ya ISO anti-corruption. Yo ISO automatically kweri. Zona dabo kabeni kweziri. Convoy ya amani. Webaga mati arrest him. Arrest bakunywa. Siya kama tukubire oswo ka police kano. Bakunywira. CMI yo kulocatinga kubanga mulimu bano ba CBO bani abo bagamba mbusiriwo taliwo bichi bakulocatinga CMI tambula ne gadget. Ne bamanya woolira ne bagamba come under account. Ndisimanya inyini ya district taliwo. Abasajja nga bagenda kuyumba byabwe nti awuno wano ka hotel yetulidde. Oba oli awo nga bakugudde. Abasajja nga basazeeko. Nga bakunywedde. Baba kukunuddeyo nnyo eyo gye babadde. Minisita tebatambula nga bo. Kati operation yeeyo nze najja analyze nze batudemonstratingira gavumenti eddako bw'eneebeera. Buli anafuna akalimu ka gavumenti akimanye nti si bya kulya ssente. Era kati abakozi ba gavumenti amagezi gembawa balina kukola kintu eki kusaba sala. So omukozi wa gavumenti anakusaba salary increment. Balina kusaba salary increment. Bino badde balirangamu okubba ssente y'omusolo fene tuviiramu awo fe abaguwa. Ndabanga ebigenda okuggwawo. Bisobola. Bisobola. Andi kakati obuli bw'enguzi busobola okuggwawo. Nga ne President Museveni yennyini alaja nagamba twawola biliyoni 600 ku luguudo lw'Empigi simanye Kampala Mpigi Express biki. Nene kakati bw'obanyo n'obateeka munda kitegeeza nti process yo cleaning ogikola ki ogitandiseeko. Kati kyendaba ekibulamu mu kulwanyisa obuli bw'enguzi eno waggulu ekifaayi kirina okubeerayo waggulu bana batopu gye zitandikire sente zino zikuwulira zino ezabuze mu Bank of Uganda simanya biki eno waggulu finance olutalo lulina okubeerayo then ne wansi kibeere kyenkanye kubanga ffe bawanayinki ffe twagala service tuwa omusolo nete tulaba service kubanga kati ministry ya energy erina obuvunaanyizibwa okusaasanya amasannyalaze yeetaaga okugitinkuula. Mu byalo teri masannyalaze. Ate mu byalo wokka amasannyalaze gagenda buli ddakiika. Okiwulidde? Kale gagenze naye ng'omuti gukola ki? Weeguli ne waya wa connectinga. Neteri. Yale sente nga baazirya. Sente baazirya. Kakati tukole tutya? Bakungu ba gavumenti tebagambwako. Basoma ebitabo bingi nnyo. Okiwulidde? Kati bawulidde barayizinga principle of legality. Bayo mateeka oluki bayita principle of legality. Nti enkwata gyakutemu eri mu mateeka. Cooperation ez'abantu. Omusango bakuvunaana guli mu mateeka. Awayiro ki? Era ibonero zibiri waliwo omusango baguyita gwa atulinda atukunda versus atonejeno. Bamukwata ku buli bw'enguzi. Naye nga anti-corruption teriiwo nga tewaliwo nateeka nalimu eryogera ku ki ku buli bw'enguzi ne misuse of public fund bamuta. Embu tewali nateeka bamukwatidde. Principle of legality bamuta. Kati waliwo n'abakyogera mu operation zino. Baagala mbayigigi abakwata. Jugira bayigigi basindika busaidi enjala bweruma. Kakubayo n'essimu nga tekanatuukayo ne kasanga ebbaasa yaako. Kati bino bya mu field tulabako luno luguudo si luguudo. Titeruliwo sente nebazi. Wakozesa sente mmeka? Batuse okubuuza inginiya titubuleyo oluguudo mu district muno gulowekakasa. Nga gwogamba nti luno twalukola era walukozesa sente mmeka? Milioni 164 tugende ku olwo. Bageze olutuukako. Nga bilioni 164. Milioni 164. Nga baluyiyeko. Bagenze olutuukako ng'ova mu taxi ne weegugabye walidde. Kitegeeza talina ne kimu kye yali akoze. Kwegamba ekyamazima kiri nti operation yaabwe newankubadde nga NRM gavumenti y'NRM naye ku nsonga ey'okutuusa obuweereza ku muntu nze sibalinaako tabu. Kubanga omuntu taliko NRM. Kuba ffe abasaba obululu mu byalo otuuka n'awantu nga tolina wakuyita nga tewali kubo. Bwe kiri. Emmoloka ne muzigomezaawo mu ngalo. Bwe kiri. Naye nga sente zaafuluma. Ngero oluguudo baluyisizaako sente. Jjukira bakansala ku district tebaasoma. Tebasobola ku auditinga
district engineer okiwulidde kati balamu yagenze ku ssomero n'abala abaana mu classroom head teacher agamba mulimu 173 bagenze okubala nga bali less by almost 70 students eyo class egi jukira bonna bali ku UPE ba government kati bonna government eba budgetingira lisene neziweereza district education officer okiwulidde ne ba head teachers ne bekola ekigambo ne balya sente mwe abasomesa abempewo bafuluma dda wabweru w'eggwanga bagenda dda ne bakyafuna omusaala olw'okuba yatesa n'edimasa n'amugamba emitwalo gyo 8 nze ngenda twalangako emitwalo aga tugabanira wakati kati ekyo nakiraba nali ekamuli ku Stanbic ngenze kufuna kasente nainawo obusente bwange ku akawunti eyo nendaba omukyala head teacher nga ze n'ekinankanyi ekisalaganda kya ATM kujjako sente nasooka wamba ATM okumala essaawa nga namba ajjako waneno bwagimaliriza bwazipanga ne ATM yaako kakati ATM bwotuuka otya okubeera n'ekisalaganda kya ATM if that is not corruption olimalerenda nti bazikuleetera nibaba bazikuleetera bazikuleetera tebakuwa password kubanga pini eri it is personal identification number yange it is personal otuuka otya okujja n'ekisalaganda ekya ATM era njagala bwana Balamu ayingireko ekamuli eyo ne mwanyinaze nammere bafukuzeeyo naye ate nze ng'omuntu siwagira nnyo babere mu madistrict batugamba sente singa kuddibwa mu contract kati nga bwolaba enguudo ezo President Museveni zakabira procurement motoka za gavumenti zebagula simanya biki etriliyoni 10 n'okusoba ezibula buli financial ya mu nguzi zibuliraawo bagende ku ministries zaabwe bagende ku mu nguudo nadda ministry ya works eyo wali kye bayita enguzi ewunya n'okuwunya mu compensation buli lutalo lubaako entandikwa batandikiraawo buli lutalo lubaako entandikwa kubanga ne wano mwabadde muzeemu element y'okukuba amasimu ebakwata ku wuwo anti eri banyoddeyo ne inginiya nga bawe MP naye nga mukyala we nga MP naye nga talina kyayinza kukolawo kusinziira ku maanyi agazze kakati ne wabaawo yabadde akuba amasimu bakuta omuntu we gamba n'ogwo siyabadde nagamba n'ogwo musajja waffe ali awo mu New Vision okusinziira ku intelligence yange oba omukuba nene mu wali awo ayagala agikube bamugambye nti eno operation ya jjajja era gwoba oyagala okugiyimiriza manya nti oyimiriza jjajja obusobozi oba obulina gwe kuba amasimu yadduse emisinde kitegeeza tewali kutira muntu kuliiso mu operation bagenda banywa nze sinaako buzibu ekyo nigwe okimanyi nti ebitongole bya gavumenti bikoze bubi nnyo gye nobigirwa lwakuba nti kati gwe osobola okugenda katugambe kunniranga awo ne bakuyisawo mangu naye omwana n'ava mu lanchi ku ssaawa 7 ekkooti nga yagirese mu ntebe n'akomawo 11 ng'avaawo obuvi abantu bazzaawo beetaaga national ID naye bawulira niranga ewooza tutulubirira national ID emiliyoni 11 abantu tebazinona naye ng'okuzigivinga out wegayirira bwegayiriza okuwandiisa obuwandiisa nga olina sooka kuwaayo omutwalo ogwa ssente anti kakati ebyo byonna bivudde kuki ku system ebadde envundu omanyi corruption omulwana ne society ekulaba nti olwana negwalikwatiddwa ekisa nti ono katumusonyiwe tomukwatirwa kisa munyige abeere ekyokulabirako gyotanaba kutuuka tulaba akutte negundi gyotanaba kukola ki kutuuka abeere ekyokulabirako otherwise njagala okutegeeza ebyalo teri kintu kiriyo ate ng'ekyamazima gavumenti ebadde ekola ki eteekayo ssente zituuka ku district
kade bano bakozesa jogo ngani bala mugagamba nti neba ne wabaddewo supervision bano babisa na jogo kakati Ministry of Education ebanya abana ba UPE tesobola bangi okusinza bala mu kiyakoze tesobola bangi ebamanyi ne Ministry of Education efuna almost 2 trillion yeah per financial if not 3 nezi sukanamu zisokamu okiwulidde ninga zampewo nga baye bakubangube zampewo bazimba mu bizimbe okiwulidde kakati nina labya akatoyi kebazimbira kebasasanyiza ke miliyoni 4 kati ze okumanya kasi mu busimi kitwala emitwalo nga 9 then oleta omuzimbi awo nomwaye kinene nye emitwalo nga 4 neba akabalirire miliyoni aga miliyoni 4 so nze sibalina ko mutawana kubafa abesimba mu byalo obonabona nembera onyonyola abantu bategere tebategeera emisango bagivunaana ffe mwe mulidde sente nzatali mukungu wa gavumenti okiwulidde kubanga omuntu waba amanyi nti gavumenti erina byekola naye guno omwaka eremeddwa bulemwa bw'ogendayo okumunyonyola aba ategeera mangu bwoza lwaki ekambala abantu bategeera because bakimanyi nti gavumenti erina byerina okukola ki okukola tebikoze bukozi olw'ensonga tugikubya akalulu naye omuntu w'omukyalo talaba kutrakita talaba muti gw'amasannyalaze nayikonto talina okiwulidde akasomero keeko talina kintu kyalabanga kya gavumenti kati ogenda munyonyola nti nondange nde nkukiikirire kuki tobola walete 5 gwalonda alete 5 yabeera ow'amaanyi aba mujjeemu awo nanti contract ebeeraawo naye omanyijja ogwo nti riri mu bakozi ba gavumenti omuntu n'otuuka n'okubba amafuta ga genereeta y'eddwaliro mwekyo kitegeeza ekyo kati eri ebulonge wange ekamuli twaziika omutaka muliraana wange kenyini yali alwadde ania ne bagenda ne bamuoperating babamaliza operation bwe bati ne gavaako jjukira ekiwundu kifuwa omusaayi kati banoonya owa generator mu kunoonya owa generator kasajja kaliyo kenywera amaluwa gaako bagenda okaleeta nga mu generator mulimu amafuta nga naye amafuta go gagulibwa nga amafuta gagulibwa nga temuli kakati awo wonna wonna no tuli mu dakiika 2 ekiwundu kikola ki amasanyalaze gamuweddemu ge bamusanyalaza kakati akasajja kagenda okujja temuli maki mafuta mu generator jjukira generator nene yasaddwaliro bagiwamu ebidomola nga 4 okitegedde amasimu gakubiddwawo medical superintendent atwala eddwaliro biki mafuta bagaleesi bagataddemu bagenda ogateekamu nga muzee obulamu talina kaweddemu kati mu kumuziika mutabanyi wagamba yali akedde 11 kugenda ku subuhi okusaala alaba akasajja yayita emanju w'olukomera lw'eddwaliro alaba akasajja kafulumya ebidomola by'amafuta kireza kali kagenda bitunda butereevu talina kye yakolawo kubanga yagamba bye Uganda byebyo buli omu yeeyiiya ne kafulumya ebidomola 3 ebya dizero ingira abinyumya mulumbe bwe kamala otuna agenda kumalwa bulungi nnyo kakati mbuulira kati butakwa eddwaliro management module otagikwata kuba abantu bafiiridde mweyembera tumanyi na bayitirivu that is management assassination nebatuuka ambulance nga teri mu mafuta amafuta gandi badde gagenda mu ambulance sente bali baziridde era nze njagala bwana balamu atwekeke kamuli nemwanyinaze na mmere mukirire kamuli mufuukuze paka buyende kubanga entalo nezibeera ekamuli ku district power struggles kugabana resources jukira abakozi baayo waliwo abakadaaga waliwo abatali bakadaaga kati abakadaaga babba esente nga tebagambwako kuba balina omunene ow'amaanyi okitegedde atagambwa okugamba abimala kati olina kyoyinza bubakola kati bwe mutwalayo ekikwekweto nga nekadaaga atyo kiteekamu essimu oba oyambye muntu wa wansi kubanga bwanakiteekamu essimu nga bamugamba kubira president
yajja omuto oyo nendowooza ate buyende bukiri bubi nnyo awo wonna awo tewali disitulikiti z'omu Uganda zonna tewali kiriwo naye tunabyongerezaako olulala. Sabbiiti ewedde era omukyala yalekulidde Wangadi tunamwogerako ku Friday oyo sooka omuleke isaga tumwogereko naye gamba bugambi yalekulidde ekintu yakitadde Mungu amusaasire yawandiise atadde muwandiike ndowooza pulezidenti ajja kukkiriza okulekulira kwe nalaba Nambooze agamba Wangadi weyogeza ebyo byonna oluvannyuma bakumma omulimu bassa ekyolekulira oze ng'omaze ofuna yintero nti tebagenda kukola kigukwongera omala olekulira era kyeyakoze yalekulidde. Tugenda koma wano leero wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero olw'Emmande tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume.